mugamba mutebagala balonja bekumira kusenga page 246 mbaniriza tinate olunaku olwaleero tugenda kutunuulira engeri gy'osobola okuweeweetamu ebbeere ly'omusajja ngamba akabeere k'omusajja oba ebbeere ly'omusajja si ery'omukyala. Njogedde ku bintu bingi ku ngeri gye tuweeweetamu amabeere g'omukyala, engeri gy'osobola otuusamu omukyala ku ntikko ng'oweeweeta bbeere ate omusajja oli kirowoozaako nti n'omusajja okyasobola ddala okumutuusa ku ntikko ng'oweeweeta bbeere ye n'asammula. Nabagambye era njagala tusomeko nnyo ku basajja oba tuddeko nnyo ku sayidi y'abasajja kuba mbadde mbasuuliridde biki by'osobola okukolera omwami we bisobola okubeera nga bimukyamula mu buliri ne bimulalula ne bimuleetera okuba nga alowooza ku ggwe wekka nga ne waaba agenze ewa tasobola kuba nga afuna omukyala alinga ggwe asobola okuba nga amutuusa mu mbeera ggwe gy'omutuusaamu. Ekisookera ddala woba onaaweeweeta akabeere k'omusajja lwaki nkayita kabeere woba onaaweeweeta ebbeere ly'omusajja olina okumakinga sure nti togenda kulibeera ng'olinuunanga mwana. Abakyala muyina nnyo complain nti omusajja nyonka ebbeere netuuka n'okuleeta amata nga liringa mwana munnange n'omusajja bw'omuyonka ebbeere limera ekinyusi. Limera ekinyusi ekyo ekibeera mu mabeere g'abakazi then n'atandika n'okuleeta otuzzi ye taleeta mabeere but atandika okuleeta otuzzi ne gavangamu amazzi. So mukwano we have to be very careful nga tukola ekintu kino. It's one of the sensitive places ku mubiri gw'abasajja gibeera ignored. Olaba nga abasajja batategeera byanfuli nti aziyitako buyisi tazifaako tamanyi ziyamba ki tamanyi oba sobola n'okubeera nga ziyimisa omukazi zimukyankala ne zimuteeka mu moodo munnange n'abakyala bwe guli n'abakyala bwe guli nti usually amabeere g'abasajja gano tebagateekako nnyo birowoozo. Bifo bingi abakyala bye tu ignoringa ku nsonga z'abasajja nti tetufaayo nnyo omusajja ye tumukutte ty okubeera nga munnange asigala ayimye ate era ng'ali kunzina bulungi. Bw'oba onaamukwata bulungi ku mabeere ago njagala osooka omuleetera okukkakkana oba relaxing. Tandika nga kakkanya oba omuleetera okurelaxinga n'abeera nga ali relaxed omubiri gwe gwonna. Osobola otandika ng'oweeweeta ekifuba kye kyonna ng'ate amabeere ogaweeweeta but not in a manner nti genfo kasinzeeko but ndi kuweeweeta ekifuba kyonna n'okkirira wansi n'omuweeweetako ku mukira mpola mpola just kumupreparinga ayime, si kusammula nti njagala mmusammuza but mba njagala ayime abeere nga wengenda omukwatira wali ampezo zibigi nga byayogera byokka ng'awulira ebintu byamukola naye tabitegeera bulungi. So bw'omala okumurelaxinga n'okakkanya n'otegeera nti kati n'okuyima ayimye ogenda kutandika ng'oweeweeta. Olaba nga bwe tuweeweeta ebbeere ly'omukyala nti totandikira ku nywanto yennyini n'otandika ogistrokinga otandikira eno emabbali awo olaba awo wali obuntu obwo obutinitini obubeera ng'otutututututtu. Munnange n'omusajja bw'ayima otubeere tuyima mujje mukigenderere tuyima naawe wennyini awo tujjawo otulinga otutututtu okulaga nti ayimye. So ogenda kumuweeweeta awo mpola mpola ng'oyisaawo olugalo lwo olwa wakati oba olugalo oluddiridde olwa wakati lujja okukola ng'oluyisaawo ng'olwetoolooza bw'oti nga tonnaba kutuuka ku kanywanto nga bw'omupreparing. Osobola osalawo omukono ogumu ogukozesa ekyo obulala n'ogukozesa mu nsonga z'okuweeweeta maybe ensingo ye maybe okuweeweeta mu binege maybe omukwata ku mukira kyonna ky'oba osazeewo. Oba osobola okukwata emikono gyo gy'embiriri n'ojja n'omutuulako wano waggulu mu kifuba kye n'ogaziya amagulu n'ogateeka eno n'eno n'obeera ng'okutamye then n'otandika okuyisa emikono gyo bw'oti awo mu kifuba kye. But nja kusaba okozeseko ka massage oil oba mukayina mu kisenge kyamwe. Nabagamba abafumbo mwetaaga bu oil buno si bubi. Mwetaagayo ka massage oil, mwetaagayo coconut oil mukozesa ng'omukyala akaze. Ekyo kitegeeza nti okubikozesa nti mukazi we aba tawooma oba aba takola ki, but just to make things a little bit comfortable. Tebiri so rough kubeera ng'omuntu bimuleetera okwetamwa so bimunyumira ate nga nawe bigenda kunyumira. So omuweeweeta bulungi amabeere ago ng'oyisaako bw'oti mpola mpola around awo kumpi n'ennywanto ye nga naye otaddeko ka oyiro kaffe ku mikono. Oba tolina oyiro musobola okukozesa ebizigo bya Vaseline tebirina buzibu. Olina petroleum jelly just engalo zibeere nga ziseerera teziri so rough kubanga ate roughness bw'ogikozesa it feels not pleasant oba tekiwulikika bulungi eri omusajja. Then bw'omaliriza kati ogenda kubeera ng'ostrokinga akanywanto ke. Osobola okukwata anti jjukira ebyo tebalina bbeere nti ogenda dikwata olinywezi wabula osobola oteeka emikono gyo oba ebibattu byo
ku kifuba kye n'okwata obugalo bwo bino ebigalo byo bino ebisajja n'otandika okubeera ng'olinga asuna ennywanto ng'oweeweeta obunywanto bwe empolampola naye ng'olinga asuna endongo oba entongooli omanyi ng'oyisa kuli booti omukono kati oyisaako mpolampola otandika empola n'ogenda ng'oyongeza ng'osuna oba olaba ng'atandise okuwoza oba ng'olaba nga kiri oke osobola eno omukira guba gwatandise dde okwerega nga gutujja munaye gwereega ne gutandika okusiza kumukumu nga naffe emmana yaffe bwessa n'abasajja gutyo we gubeera then osobola okunkwatirira ekigalo kyo kyekisajja n'otandika okukiweeweeta ku kanywanto k'omusajja oba okukiyisa luli twali tuli kuyisa engalo zaffe wali around kati tugenda kuyisa ekigalo ekisajja ku kanywanto nga twetoola in circular motions mpola omusajja agenda kutandika okuwulira nga amasannyalaze gamuyitamu alyoka akugambe wo yeye n'ebisigadde byonna wabula bw'oba okola kino eno olina okukakasa nti omusajjawo omumonitoringa oba omutunuulidde omutaddeko ebirowoozo okutegeera ali kireceiving ate it's not only about kuteekayo matu kuwulira ng'awoza akireceiving atya it matters a lot olaba ng'ekintu akirimu oba takirimu akifiiringa takifiiringa kijja kuyambako okuba ng'okyusa strokes zo osobola n'okugezaako okuba ng'olinga asuna otubeere twe omanyi ng'olinga atusunulira bw'oti atusunulira by the way osobola n'okozesa olulimiro n'okwata olulimiro n'okakkana wansi kuma like n'ojja nawe bakakucuba kye n'okwata olulimiro omanyi olulimiro lwaffe luno lubeerako enjola then n'otandika okuluyisa ku kabeere nga olwetoolooza bw'oti ku kanywanto k'ebbeere lye kati enjola ezo ziba ng'ezinyonyoogera oba zimuleetera okubeera ng'afuna obwagazi n'awulira nga waawo nga buli kimu wamma awulira kiri okay kati kankubuuze ddala muwoza nti nno abasajja simanya biki baba abaloga gwolowooza omusajja gwe bakola ebibabeera bamuloga omala bimukola mbu n'asigala kyekimu ayayayaya akanyagamba mukazi wange mumuleke yadde tamanyi mirimu simanya mukyafu naye mumuleke nze gwenjagala kumbe by'omukola eri teri ajja bimukola gwabitegeera yabitegeera olina gy'omutuuseeyo mubire nga ng'ekintu kiriya kiri very massive so otandika mpolampola n'otandika okuyisaako olulimi ng'olwetoolooza ku gundi ye sorry ng'olwetoolooza kanywanto ke osobola n'ogezaako okuba ng'olinga aluma akanywanto naye kubanga njagala omuntu nga kyokola okitegeera sagala muntu akigezesa muntu kumuluma kanywanto kajjako just you know those tiny bites nga like oyisa amannyo go ku kintu naye nga toli kiruma so this is what I want from you obeera ng'oyisa otunnyo two mpola saagala obeera you have to be very gentle and very confident and very serious about whatever you are doing tandika okuba ng'oyisa amannyo g'okwo mpola bw'oti omusajja kigenda mukyamula kigenda muleetera obwagazi kigenda muleetera okubeera nga awulira nga nga kyonna kigenda mu maaso kimukolera ate era nga kinyumira nga kimunyumira kati waliwo alinza okumbuuza nti singa bino byonna mbikola omwami wange natera responding oba nandaga nti tabiriimu like tabinyumirwa nkola ntya kyolina okumanya nti omuntu okusammula ng'omuweweesa amabeere mukazi oba musajja si kya buli omu ate si buli omu nti akifuna kyekimu ng'okusammula ng'omuntu bali kupimpina buli omu alina engeri gya receivingamu gy'alina sensitivities ez'enjawulo and all that n'ekirala osobola okuba nga bw'okikola si bwakyagala kyovulaba kirungi nnyo at least okwogerako n'omwagalwawo n'omubuuza ku nsonga z'amabeere waba ayagala ogastroke ng'aba ayagala omukwatako yandiyagadde mukwatako ate yandiyagadde kikola atya n'akulaga kubanga ye omubiri gwe aba agumanyi ate nekyayagala aba akimanyi rather than okubeera nga gwe omugerezaako bugezesa yes tusobola okugezesa but wekiba ng'olaba tekikola yogerako naye andi wekibeera kiganye it is not the end it's not like kibadde kirina okukola nti kikubanga emibiri gya njawulo olaba oli omuweweeta musino bananga amanyi omusino mundeke ngene nebake n'okubaka olaba oli omuweweeta buweweesi musino n'ata responding nga ate oweweesi musino ate olwo webbeere so it's not something ekirinza okumalako emirembe oba ekirina okugamba nange all the efforts zenatatemu bannange oba nakikoze bubi you are not doing it right maybe you are doing it right but ng'omuntu gw'okikolako amabeere ge tegali very sensitive enough oba tegali sensitive enough kubeera nga asobola okubeera nga atuuka ku ntikko ng'omuweweesi bunywantu bwa bbeere bwokka
nti ate yo obwagazi bw'osobola obusanga buli mu binege ng'olina kubiwa massage oba nga obwagazi bwe bulina we buli ewalala w'olina okutakolinga oba w'olina okunoonya n'obeera ng'osobola okumutuusa ku ntikko eyo gy'aba ayagadde oba gy'aba ayagala. Munsikirize mbakome wano eno temwerera subscribing, liking no commenting. Omukama abankumire abanjagalire mubeere bulungi. Yeah.